tulina Minster Kiwanda Subbi yalabudde Mukamawe Obubbi n'amugamba gwe bw'otaakomye kubwa Bubbi mu ggwanga lyattu Uganda nga tolina kyokoledde bantu kye balaba era ojja kgenda mu maaso n'okutambulira mu kuswala. Ebigambo bino omukulu Kiwanda Subbi abyogedde n'atugamba tewali amutumye mukase olw'amaloboozi agavudde mu bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine okuba nga yazimbye ekitebe ekyalema bana NRM emyaka gyonna. Kimuleetedde okuva n'akakasa eggwanga amazima era n'abyogera n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine His Excellency kye yakoze bo bakkiriza dda kyabalema kubanga abakulembedde emyaka 38 munnange yalina bigendererwa bye. Alina bigendererwa bye kale kwegamba tuwulira essanyu ery'enjawulo era nga ebigambo bino byolaba era byowulira bya mukulu Kiwanda Subbi abyogedde. Kakati ani agambayo? Tewali baganda bange agambayo. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda bannange ebintu babitegeerera ddala ku lwa Uganda yaffe ne ku lw'eggwanga lyaffe okutambuliramu. Baganda baffe mikwano gyaffe, maganda baffe mikwano gyaffe, tubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine His Excellency the elected President of Uganda atambudde wamu naffe era ng'agenda mu maaso n'okulaga abaami bano n'okulaga abasajja bano n'okulaga ensi yonna nti kye tugendako kye kikulu era nga bano nno abadde balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine talina kiddako era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine talina kugenda mu maaso batandise nabo okulaba amazima g'abadde abagamba era gabadde abategeeza anti omumpembe waabwe bulijjo gwe bawaana bulijjo gwe basuuta batandise okumulaba nti eggwanga abadde alinoonyamu byakubba Bubbi talina kalungi kakoledde eggwanga nga n'emyaka 38 gy'amaze okuba nga akulembera wano alemeddwa okuzimba ekitebe ky'abantu. Kintu kino kiswaza nnyo, kintu kino kyasazza nnyo omukulu Obubbi okubanga ye eggwanga alikozeemu bukozi kyakubba talina kirungi kyalikoledde. Kale waswadde nnyo omusajja gwe omutemu yatta abantu okuva eruweero naye n'obuwanga bwabwe yabaleka ku nguudo bwamulema okuzimbira wewa walina okubuteeka. Kale kwegamba Museveni ye byalesse bye tunaamujjukirirako bijja kuba byakuswaza buswaza. Naye tugambe nti waliyo ekirungi munnange tetunnakirabako tannakikola pozi agenda kikole ye ate anakikola dde emyaka nga nagyo gimuwubidde akawero kwegamba tetunna kirungi tuyinza musuubiramu era toddangayo n'osuubira mukulu Obubbi nti alina ekirungi kyagenda okukolera naddala gwe munnayuganda awuliriza oba alaba Museveni talina kirungi kyagenda tukolera okuggyako ogenda maaso n'okubba ebyaffe byasanzeewo. Kati mukuwe Kiwanda Subbi ye ebigambo abyogedde ekiba kibe naye nga byo ebigambo abiyisizaawo kubanga naawe kino kirabwa n'omwana omuto kirabwa n'ayonka nti omumpembe ye mubbi Bubbi talina kyagenda gata ku ggwanga. Kiwanda Subbi ebigambo bituwe teyagiise nali nesunga nnyo to be part of the delegation because we are all political parties. If this is here, you can respond. Why didn't you invite us? Bano you didn't find it fit okubaita okubeerawo nga mwanjula ekitebe kyammwe? Ne Kiwanda akimanyi nti eyo tactic gy'akozesa yakumala budde nze butogera ku nsonga. Ne Kiwanda akimanyi nti eyo tactic gy'akozesa yakumala budde nze butogera ku nsonga. You didn't find it fit? Theirs is a military party, ours is a civilian party. And that very big ideological difference deters us from having any sort of entanglement with them, social and others.
alinga avuga politics okintu ekikulu nti olwokuba ndi wa NRM mwe muli banno tetuli balabe anti fe abo bawamba Kibalama ne bambuzaawo abo bawamba Damulira ne bambuzaawo abo batemula Rita Nabukenya abo batemula Frank Senteza abo batemula Dan Cheyune. Those are allegations you're making. Kibalama mu kyamunoonya tamanyiddwa ku mayitire oganti abo kitegeeza omanya bamulina bo aba NRA they are the state. Court has produced, we have given them what you call habeas corpus, ekiwandiiko ekiragira government okuleeta omuntu dead or alive. Kyogamba gwe tomanyi batemula bantu November 18 19 tebali ku recording General Museveni akkiriza nti be babatemula. So you want us to forget that? Tetubasinkana because they are stained with blood. They are blood suckers. And they have killed bassa abantu batemudde betumanyi amanya genjogerako kati gwe Kibalama abatanga yabula omuntu agwe nokera ku machakungu nobule emyaka 3 ngoina abaana kungoina abaana oina mukyalawo tukumanyi oli muntu. Kibalama was an accountant. He had an office. Okay? Yagendanga ku machaku mulimu. Yayina maama we, yayina taata we, yayina abaana, yayina baganda be. Okay. Today wali ku office. Kakati anti kyenkugamba kugolese kirimwe mutuleeta ebiwundu bye tuba tetutaze kwogerako. Abo batemula abantu. Today wali ku office. Kakati gwe anti ungambe lwaki tetwabayise. Kweli office gyoyogerako waliwo ebifaananyi by'abantu be batemula. Yasini Kawuma bamutemulira mu Arua ne bakola ne party. Okay. So kyekiri ku office. Ku office waliwo abantu abayina emisaayi gyabwe ng'abantu baabwe abo baginywa kuba paka leero tebalabibwangako kyobola bati tubeesembereza. Aisha bwe mwagudde office zammwe kino tekiraga how convinced you are of your future existence mu mbeera eriwo. Tetwajja nti batuwa olukusa okujja. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is not there by mistake, by luck. He is there by commitment and by decision of Ugandans. Tetuliwo abali balowooza nti bye tukola tuzze ngampewo betugamba nti temumanyi gye tulaga kubanga ffe wetuli. Okay. Era efa bano abamu kummwe not you as a person waga nti nopu muyaga mpewo ekunta. They have disapproved you. Baina amaka agalaze eggwanga baina abakaba parliament basimba omuntu ku kifo ky'obwa president. They seem to be becoming big and bigger every day that passes by. This must be worrying you. Now, if you must be worried by the trend they are taking. Singa okubera headquarters kwaye kulitamiringa obuyinza n'amaanyi political party bweyina singa UPC eri mu buyinza. If you compare headquarters za NUP ne headquarters za UPC, headquarters za NUP liringa fumbiro. It even does not even qualify to be a fumbiro lya UPC, but UPC teriwo. So it's not about building. UPC teriwo. Oh, of course, in actual sense, where are they? Mwajimira. Where are they? You compare a party. You compare a party. Jologa Mantaina. Yes. Jolos and Taina headquarters with 400 members of parliament. With the paper of 9 members. Yes. Yes. So, Sagala. So, no, strength ya people. Government singo bizimbe. Bibyali bwebitu nga betubalira ku soche ndogama nti nagambe tubakulisa barate sagala okitwale wala nnyo kigezze nnyo because if you want to singa tukulaga office yaffe eyekakumiro eya NRM is bigger than the national interplatform headquarters. If we show you headquarter office yaffe eya NRM eyebuhweju is better than the national interplatform offices. Our district offices Kiwanda Kiwanda toswala kwogera ng'oyogera zabo weju osira ati nkugamba kati kyembudde njagadde kulaga nti
Fenga nga national inter platform tetwagala bateeka ku level ya kudiscussinga bizimbe. Let's discuss issues because if you tell us the government in want to build a 27-story house in 2 months it will be up. Ne priority yaffe house we tobola nkugambi nti offices tuzine mu district yonna naye if you compare them really they even better look much better than what you see on Kamwokya. Right. I challenge Honorable Kiwanda. Tula mu kamera yangu. I challenge Honorable Kiwanda. Omanyi NRM tukoze bubi nnyo. Buli kintu bakitwalanga kya kusaaga. I challenge Honorable Kiwanda here on national TV. Nammwe aba NBS ne Sanyuka mutulaga ofisi z'ebuhweju eza NRA. Temukoze nguudo muzimba office. Nabage priorities zabwe ziri walala. Agambi. Yes. Is better than the national inter-platform offices. Our district offices Kiwanda are much better than Kiwanda toswala kwogera ngo oyogera za buhweju. Osira ati nkugamba kati kyembudde ndagadde kulaga nti fenga nga national inter-platform tetwagala bateeka ku level ya kudiscussinga bizimbe. Let's discuss issues because if you tell us the government in want to build a 27-story house in 2 months it will be up. Ne priority yaffe house we tobola nkugambi nti offices tuzine mu district yonna naye if you compare them really they even better look much better than what you see on Kamwokya. I challenge Honorable Kiwanda. Tula mu kamera yangu. I challenge Honorable Kiwanda. Omanyi NRM tukoze bubi nnyo. Buli kintu bakitwalanga kya kusaaga. I challenge Honorable Kiwanda here on national TV. Nammwe aba NBS ne Sanyuka mutulaga ofisi z'ebuhweju eza NRA. Temukoze nguudo muzimba office. Nabage priorities zabwe ziri walala. Agambi. Yes. Banyaga ettaka prime land. Banyaga ettaka. Manchi baito kunyaga. Kunyaga buba bubbi. Banyaga ettaka wali opposite Crested Towers. Kiri public knowledge. You may have to verify that. But you're a journalist. No, you may have to prove that. Lwaki gwe towa bintu bino budde? Kwa bibadde webbanga. Ndabanga aludde omawulire. Okunyaga. No, waiswa tugende mpola. Okimanyi nti balina baba singisa omusango nti banyaga. Ate babalopye wa. Kyanjawulo waiswa. Bwe nga nti oli mubbi. I must prove that. Mu kakiiko k'ebyettaka. Okamanya k'ebyettaka ke bateekawo commission of inquiry. Yes, but baba singisa omusango nti banyaga ettaka. The report nkubuulidde ebigambo bino bye nkugamba. Nti ettaka ndikubuulidde. Gwe nga munnamawulire bwe tuva wano. Situka. Nze ogwange gwompita nze okutegera kwange kukuno. Ekimpisa mu bangi abalala. Okuba nti nsobola okubeera ne liability ku facts z'emmanjogedde. And what you speak must be verifiable. It is you to verify it, not me. No. You don't simply allege and leave it at that. Because you must speak facts. When I come here, yes, you must speak facts. Labayo, nze gwe bompita. Mba manyi nti nze byemmanyi byonna. Ate gwe obimanyi. Kubanga yes, but again, gwe obutamanya bwe atagala kuteeka. The question is one. Ani yabasingisa omusango nti babba ettaka. Ate nga bwe babasingisiza oguliwa. Okay. Katumule mukatono ko Sanyuka olinga ali London Adam Kongo sekandalia ye program tunywa ku mazikano bwe tukomawo twalabye abali ku ludo oluvuganya government abawerako Dr. Kizza Besigye, Mwami Elias Lukwago n'abalala mu kugulawo ekitebe kya NUP bayogedde ebintu bingi. Dr. Kizza Besigye yagambye nti buli omu alina okwegatta, going by his words, bega ku bega okujjako bakiwanda bano. Wetukomao awetandikira tovao. Tazanup headquarters da UPC. Headquarters da Nup lilinga fumbiro. It even does not even qualify to be a fumbiro ya UPC. But UPC teriwo. So it's not about building. UPC teriwo. Yeah, of course, in actual sense, where are they? Mwajimira. Where are they? You compare a party. You compare a party. Jologa and Teina. Yes, Jolos and Teina headquarters with 400 members of parliament. UPC with a part of 9 members. Yes, yes. So,
sagala so tokiraba ng'ekikulu no strength ya ffe tugitwale mu government singa bizimbe byali bwebito nga betubalirako so kye ndogamba nti nagambe tubakulisa but ate saagala okitwale wala nnyo okigezze nnyo because if you want to singa tukulaga office yaffe ey'ekakumiro eya NRM is bigger than the national interplatform headquarters. If we show you headquarter office yaffe eya NRM ey'ebuhweju is better than the national interplatform offices. Our district offices Kiwanda are much better than Kiwanda toswala kwogera ng'oyogera za buweju osira ati kyenkugamba kati kyembudde njagadde kukulaga nti ffe nga national interplatform tetwagala bateeka ku level ya kudiscussinga bizimbe. Let's discuss issues because ffe tukimanyi nti if you tell us netugamba nti enkya want to build a 27-story house in 2 months it will be up naye priority yaffe awusiwe tobola nkugambye nti office ezo tuzineyo mu district yonna naye if you compare them really they even better look much better than what you see on Kamwokya. I challenge Honorable Kiwanda. Tula mu kamera yange I challenge Honorable Kiwanda. Omanyi NRM tukoze bubi nnyo buli kintu bakitwalanga kyakusaaga. I challenge Honorable Kiwanda here on national TV. Nammwe aba NBS ne Sanyuka mutulaga office z'ebuhweju eza NRA. Temukoze enguudo muzimba office. Nabage priorities abwe ziri walala. Agambye yes. Banyaga ettaka prime land. Banyaga ettaka. Mwenche baita okunyaga. Kunyaga buba bubbi. Banyaga ettaka wali opposite Crested Towers. Kiri public knowledge. You may have to verify that. But you're a journalist. Well, you may have to prove that. Lwaki gwe towa bintu bino budde? Kwa bibaddewo ebbanga. Ndabanga aluddewo mawulire. Okunyaga. No, waiswa tugende mpola. Okimanyi nti balina baba singisa omusango nti banyaga. Ate babalopyewa. Kyanjawulo waiswa. Bwe nga nti oli mubbi. I must prove that. Mu kakiiko k'ebyettaka. Okamanya k'ebyettaka ke bateekawo commission of inquiry. Yes, but baba singisa omusango nti banyaga ettaka. The report nkubuulidde ebigambo bino bye nkugamba. Nti ettaka ndikubuulidde gwe nga munnamawulire bwe tuva wano trend they are taking singa okubeerawo ku headquarters kwaye kulitamiringa obuyinza n'amaanyi political party bweyina singa UPC eri mu buyinza. If you compare headquarters za NUP ne headquarters za UPC, headquarters za NUP liringa fumbiro. It even does not even qualify to be a fumbiro lya UPC, but UPC teriwo. So it's not about building. UPC teriwo. Oh, of course, in actual sense, where are they? Mwajimira. Where are they? You compare party. You compare a party. Jologa Mantaina. Yes. Jolos and Taina headquarters with 400 members of parliament. UPC teriwo. With a paper of 9 members. Yes. Yes. So. Sagala so tokiraba ng'ekikulu no strength ya ffe tugitwale mu government singa bizimbe byali bwebito nga betubalirako so kye ndogamba nti nagambe tubakulisa but ate saagala okitwale wala nnyo okigezze nnyo because if you want to singa tukulaga office yaffe ey'ekakumiro eya NRM is bigger than the national interplatform headquarters. If we show you headquarter office yaffe eya NRM ey'ebuhweju is better than the national interplatform offices. Our district offices Kiwanda are much better than Kiwanda toswala kwogera ng'oyogera za buweju. Osira ati kyenkugamba kati kyembudde njagadde kukulaga nti ffe nga national interplatform tetwagala bateeka ku level ya kudiscussinga bizimbe. Let's discuss issues because ffe tukimanyi nti if you tell us netugamba nti enkya want to build a 27-story house in 2 months it will be up naye priority yaffe awusiwe tobola nkugambye nti office ezo tuzineyo mu district yonna naye if you compare them really they even better look much better than what you see on Kamwokya. I challenge Honorable Kiwanda. Tula mu kamera yange I challenge Honorable Kiwanda. Omanyi NRM tukoze bubi nnyo buli kintu bakitwalanga kyakusaaga. I challenge Honorable Kiwanda here on national TV. Nammwe aba NBS ne Sanyuka mutulaga office z'ebuhweju eza NRA. Temukoze enguudo muzimba office.
nabage priorities zaabwe ziri walala agambye yes banyaga ettaka prime land banyaga ettaka kimanyi kye bayita okunyaga buba bubbi banyaga ettaka wali opposite Crested Towers kiri public knowledge. You may have to verify that. But you're a journalist. No, you may have to prove that. Lwaki gwe towa bintu bino budde kuba bibaddewo ebbanga ndabanga aluddewo mawulire okunyaga no waiswa tugende mpola okimanyi nti balina baabasingisa omusango nti banyaga ate babaloopyewa kyanjawulo waiswa bwe nga nti oli mubbi I must prove that mu kakiiko k'ebyettaka okamanya ak'ebyettaka ke bateekawo commission of inquiry but baabasingisa omusango nti banyaga ettaka the report nkubuulidde ebigambo bino bye nkugamba nti ettaka ndikubuulidde gwe nga munnamawulire bwe tuva wano situka nze ogwange gwompita nze okutegeera kwange kukuno ekimpisa mu bangi abalala okuba nti nsobola okubeera ne liability ku facts ze mba njogedde. And what you speak must be verifiable. It is you to verify it, not me. No. You don't simply allege and leave it at that. Because you must speak facts. When I come here, yes, you must speak facts. Labayo, nze gwe bompita mba manyi nti nze byemanyi byonna ate gwe obimanyi kubanga yes, but again, gwe obutamanya bwe atagala the question is one. Ani yabasingisa omusango nti babba ettaka ate nga bwe babasingisiza oguliwa. Okay. Katumulemu katono ko sanyuka olinga ali e London nga Adam Kongo sekanalya ye program tunywa ku mazikano bwe tukomawo twalabye abali kudola ku ludo oluvuganya government abawerako Dr. Kizza Besigye, Mwami Elias Lukwago n'abalala mu kugulawo ekitebe kya NUP bayogedde ebintu bingi. Dr. Kizza Besigye yagambye nti buli omu alina okwegatta going by his words bega ku bega okujjako bakiwanda bano. Wetukomawo awetandikira tovaawo. Waiswa tubadde na mukulu Godfrey Kiwanda Subbi ebigambo abyogedde baganda bange mikwano gyange tukkirize nti Museveni ye ggwanga yajja Kubamu Bubbi talina ke yajja kalungi kukolera ggwanga yajja alina bigendererwa bye era ebigendererwa bye abituusizza nga bw'ayagala so baganda baffe mikwano gyaffe ndowooza obuzibu tubutegedde era ndowooza omubbi tumumanyi era ndowooza naye akitegedde kubanga banne batandise okumulaba nti ddala mubbi. Batandise okulaba ddala mubbi era baliwo okubanga bagenda bategeera mpola bagenda balabanga omubbi atandise okubanga yeeriisa enkuuli naye nga twabagamba dda tujja kumulaba mpola mujja genda muzibuka amaaso mpola Godfrey Kiwanda Subbi ate kati kemutandise olw'omanya olugendo lutandikidde ddala bangi bajja kumulaba bangi bajja kumutegeera bangi bajja kumwesamba bangi bajja kumanya omubbi omutugumbuzi yaani era bangi bajja kuba bagenda mu maaso n'okubirabirako ddala nti Museveni ye yali yajja kubba talina kalungi ke yali azeekolera ggwanga. Twabagamba nti tubategeeza nti ono musuubuzi Uganda yajja gisuubula mu bibye agenda era ndowooza kati mutandise okumulaba obusuubuzi bwe atandise okuba nga abukola so baganda baffe mikwano gyaffe nga tubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, ye ansa yange ye ansa yo gwe Munnayuganda naddala gwe ayayaana okulaba nga Uganda yattu eno efuna enkyukakyuka oba Uganda yattu eno efuna ekyenjawulo. Tujja genda mu maaso n'okulaba obubbi bwatebuhabulwa era ne babbi banne balowooza nti Bannayuganda bulijjo baasirika tebabiraba baamuvaako. Bannayuganda nabo bategeera lwakuba oluusi abamu batya okwogera bambi ne basirika naye nga tukkirize Bannayuganda kati bategedde omubbi omutemu yaani omutugumbuzi yajja okubba obubbi yaani era byabbye bye biriwa. Bannayuganda kati buli kimu bakimanyi Bannayuganda buli kimu bakitegeera. Museveni takyalina kyagamba takyalina kyalimbayo takyalina kyakwogera kubanga ye n'abantu babadde nabo batandise okutegeerera ddala nti ddala Museveni yajja kubba Bubbi ggwanga talina kirungi kye yajja kuleetera gwe Munnayuganda gwe munnansi. Museveni talina kalungi ke yajja kukolera wabula yajja kusuubula eno busuubuzi y'ebirungi yabireka gwe munnansi obeereko ekyenjawulo kyokola naye nga tuli basanyufu nnyo nti abantu batandise okuzuula amazima.